ngaba na Uganda bino ebirala binajja luvannyuma nze mbeera musanyufu. For instance, waliwo na Uganda waliwo engambide mu ntandikwa yange nti mu kunywa caayi ayikoni. Waliwo na Uganda abaali bakwatibwa gavumenti for political reasons. Naye ndowooza mu kunywa kwa caayi ne Nobert Mao ng'abalala baali bakitwala, nze suubira nti yali agenze kunywa caayi kubanga ewe nayo ebyo caayi. Naye mu kunywa caayi ng'abalala bakitwala, era abantu 67 abataali na badiipi ab'ekibiina kye naye baali bannayuganda, abataali bakatuliki nga ye bateebwa okugenda. Baganda bamwe aba FDC ne bavayo ne babasekerera ne baboogerera bingi, mwena mwabiraba. Buli omu atu wendowooza ye ku FDC kati essaawa zino weeri ne wawe neesigala katandike n'omukulu ono. Ku nsonga ya FDC bagamba mwasitama abo babeera omanyi tulina obuzibu nti aboogerera ebibiina oba oluusi abayinza okubanga babyogera balibeera abalonzi oba aboogezi naye nga sibamemba. Lwaki? Nti ebibiina by'obufuzi byonna ebiri ku ludda oluvuganya bisibe. Njagala abatuuliriza oba batulaba bakitegeka. Kati kiringa bwe tunaabeera mu kukomera ebizira ne tubeera nga twagamu twagenzeeyo baggulo ne tusangayo abamaze emyaka 10 mu kukomera muli ne bajja beyita bakatikkiro eri mu makomera RP naye nabo nga basibe mu kifo ky'okuteeseza awamu. Ne tugamba nti ngaffe abali mu kukomera omusajja ali wali asibye wali ekkufu n'ebisumuluzo abitadde awo, tukolaganye tutya okulaba nga omusajja oli tumuggyako ebisumuluzo tuggulewo tufune freedom. Kati okudda mu kukomera ffenna ne twerumaaluma, ekyo bannayuganda mbasaba n'ebibiina byonna byekuwagira kuba buli omu ali yalina ekibiina kyakkiririzaamu which is right was right. Naye tugamba omulundi guno ogwa 2026 in fact nga 2026 tannatuuka ekiseera kati kyatandise. Naye eri bannaffe aba FDC nze ndowooza nti balina okukwatagana, wadde nga akaseera kana ak'okukwatagana kwabwe kazibu betwini Najja Nankumbi ne Katonga oludda olunaabeerako bannansi kye baagala, because ebibiina ebyobufuzi si byabo babikulembera. Ebibiina by'obufuzi bya bannayuganda, byammwe bannayuganda abatulaba, si byabo abakulembeze. Abakulembeze mubazikako biki. Naye ekibiina kya FDC eri bannansi bano banjeta Kasonga batunda nyaanya banza nti omulundi omulala bonooba okomyewo yeeni kubanga eriwo oludda olugenda okutuuza delegates conference ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi olulanda luwakanya tewali seera. Naye olunaaba oluwanguzi nga n'abantu ba bulijjo abaagala enkyukakyuka kwe bali ssebo lwe ludda olugenda okuba obuwanguzi ate era olugenda okwegatta ku balina nkyukakyuka. kale owaayi ku bantu bano abalwana mu FDC kuli Nandala, Amulyati n'abalala ne Lukwago. Ani yalya? Omanyi nze waliwo basooka kuliisa Mao. Nze omanyi ensonga ze FDC zikufuula okuseka naye waba nga toyagadde kuseka. Bagamba mwasitama. Naye nga sinaakola komenti yange bajje batwebuuzeeko nti crisis ogimanaginga otya, kubanga kati ffe tuli ba professors in managing crisis. Ebigambo ebibatuuseeko byali bitutuuseeko dda era ndowooza tukyali nabyo. Naye mu bumpimpi sitera kwagala kutyoboola ebibiina ebyobufuzi. Ne FDC eyo DP yagirinamu omukono mu reform agenda nga tenafuuka FDC, era ndowooza DP yagirera. Era n'endagaano ze twakaanye zitaali mpandike, baatugamba nti tunoonye nga bwe tujjako Museveni
era tebajja kukola kibiina, it was a pressure group. Naye sikinenye okufominga ekibiina kubanga those are forces against the current regime bakola bulungi. Naye mulimu kino sigenda kirumamu kyofansese nti mulimu omuntu agenda n'azimba omusingi gwe ku bulimba. Mufune kati yo FDC eringa yazimba omusingi gwayo mu kuwayiriza. Yava ku mulamu bwe tubanga tuli mu kudduka, yali avudde ku mulamu ogw'okugoba, bwe yatuuka n'etuuka mu namba 2 yava ku mulamwa ogw'okuwangula namba 1, naye ate nedde mabega okutandika okusima ebinnya yali ali mu kungoberera ayagala namba 3 yani ayagala okunzija mu kyokubiri. Onfuna neva ku mulamu ogw'okulwanyisa mwami Museveni, nedda ku kulwanyisa abaagiri emabega ba DPUPC n'abala. Ekyo sikirumamu kubanga ekyo omuntu ali mu kunkuliriza bwanaddayo emabega era ajja kulaba FDC kyebadde ekola. So ndowooza yazimbibwa ku mulamwa ogw'okuwaayiriza. Yawaayiriza DP nga mukyala mawe bwakola mu State House, ewaayiriza DP nga bweridde sente, esiiba wa Museveni, ekola kino na kino. Sebo twakkiriza era baatuwaayiriza ne tukyalo kyengambye nti crisis management ffe twakuguka crisis eyo tubadde tumanyi nga bwe tukola ki bwe tugikola. Kati be bawaayiriza bawedewo, tebakyawaayiriza DP, tebakyawaayiriza oba Nup, tebakyawaayiriza oba bewaayiriza boka. Kati bewaayiriza boka naye ku bantu bano sokolinde kati mukwawaayiriza omu kati olaba nti waliwo ki ebiwayi. Kino sisobola kujjawo nti oba baali oba tebaalya, bayinza okuba nga kituufu baalya, bayinza okuba nga tebakola ki tebaalya. Naye with the history kyekugambye nti omukulembeze omutuufu alina okumanya waavudde wawaali nawe wasaanira okukola ki okugenda. Ate ebirala tubyogera depending on the past. Kati lwakuba nze ninamu kaliko element akabalaba nti bamanyi okuwaayiriza, there could be a possibility nti kati bali mu kuwaayiriza naye bonabona kyembawako amagezi amampimpi nga tebanajja tubasomese what we call crisis management. Ne baba bewaayirize munda bali kwonoona ekibiina batuswaza kubanga almost fe bakuza baabwe badde waka batuule ku mulamwa bayige. Fe Paul Kanga semwogere bwe yava ku bukulembeze teyagenda Lubaga nagulawo office. Sabana bwe twamuwumuza teyagenda emuyenga nagulawo office. Ofuna so bayige n'omuntu ne bwaba ng'ofudde mu bukulembeze nga mwami izabanda ekyo kyalukwaga okubeera oba waliwo entalo kati abadde mu Kampala ne Lasiti yali anyirira oludde mu Kampala omunsinga yajjako mu DP bwe yagireka mwabi twabiraba ali mu FDC ebiriyo yawubako olubu lw'ekigere mu NUP era baali batandise okukola ki lwaki mukuze naye alina ensonga zabirugo eitha bakolagana nabo tebamutegeera oba ye obutakyuka olw'endowooza. Era wano yakazibwako Mr. Rule of Law and Constitutionalism. Kati ebibiri eitha bakolagana nabo be batamutegeera oba ye obutagenda nambeera zaabo babakolagana. Naye nze nsuubira nti akyalina omulamu omutwalo. Kyekimutawanye nnyo gwaludde mu Kampala kyera kyemutasobola kutuula ku mmeeza ne mukigonjera mu byobufuzi. Akati ekyo mukama wange tawabulwa nze mbadde kusaba akati eyo ansa siri mwogezi ojja kugenda omuleki. Naye nze mbadde ekifaananyi kiki ekigazi nti ndowooza Rule of Law mwayagala okutambuliza ebintu eyawukana n'enkola ey'ebyobufuzi. Omanye ebintu bya mirundi ebiri yakigamu. Waliwo law, waliwo politics. Kati ebiseera ebisinga ye yalemya okumanya nti ebyobufuzi bitambula biti okusinziira ku mbeera eriwo, n'asigala ng'akyali mu biri ebitabo bye byasoma. Is a lawyer, is a counsel. Kati politics wabajjidde mu Kampala yalema okukwatagana n'embeera eyo. Ate ndowooza buyinza okubeera obunafu bwe ate oludde amaanyi ge. Wakalaba ku bameeya bameka? Nalaba ku Christopher Ida omu, nendaba ku Adinasa Ntegesewa babiri, nendaba ku ekitiibwa
omugenzi Sebaki basatu nenkoma Sebagala woko bana ne Yasu kwago bataano wakabalaba oyinza kwa bisatu kino kyakusatu alemedde mu ntebe olukwago balonda mulondese kitana bakulemera mu ntebe lukwago balonda mulonde talemera Museveni mpenjawulo wakati wa Museveni ne wa Lukwago ojja kunsinkula emmeeme eri abadala ojja kunsinkula emmeeme tuwe enjawulo wakati wa Museveni ne Lukwago akalulu k'Erias Lukwago bakabala misana tukuwa aka Museveni bakabala ki aka Museveni era kyembadde ngamba abatumuliriza era abatulaba aka Museveni kaggwanga lyonna era abandaba okujjako nekyagulanyi oyo ali mu ddala alowooza nti abantu abalina of course